Abatuuze b'e Makindye Ssaabagabo ku kyalo Ndejje beenyumiriza mu kukozesa eddoboozi lyabwe eryawamu eryabayambye okutuuka ku buwanguzi. Abakulembeze baabwe ne babakolera ekkubo lye babadde baludde nga balyemulugunyaako olw'okubeera mu mbeera ey'ennyamiza. Ekkubo lino liva Ndejje Kitiko okutuuka e Namasuba ku katale era nga wetutuukidde mu kifo kino ng'ebimotoka biweetiye bitandise okukolokota oluguudo luno. Abavubuka be tusanze mu kitundu kino babadde basanyufu olw'okubakolera ekkubo ne beebaza nnyo kansala waabwe wa Makindye Ssaabagabo Kabafunza Kihabat olw'okutuusayo okusaba kwabwe, wabula abalala ne beemulugunya nti lwaki bekikwatako bamala kulindanga abantu kwekalakaasa olwo ne balyoka babatuusa ku ekyo kye baba baagala. Kansala Kabafumba zaaliwo nga batuusa era n'ayongerako nti bawaddeyo okusaba kwabwe eri gavumenti oluguudo luno luyiibwe koolaasi. Gezaako okulaba nti tuteeka mu bajeti kubanga lwali tululiimu. Era bwe naasakisindira kututeeka mu bajeti era ne baluyisa disitulikiti n'eruyisa. Naye engeri ye disitulikiti engeri yerina obuzibu bwa ssente nindaba nti Ndejje wasulayo abantu bangi nnyo nga disitulikiti esobola kuteeka mu koolaasi mu luguudo luno. Kati ningamba disitulikiti luveewo luyingire mu gavumenti. Ebyo ng'obitadde ku bbali abasuubuzi abakolera ku luguudo lwa Kafumbe Mukasa bakoze ekibiina okusobola okwekulaakulanya wamu n'okulwanyisa obwavu era nga buli musuubuzi awaayo 2,000 olwo ne basobola okuweza ezigula boodabooda. Waliwo boodabooda ereeteddwa ne bakuba akalulu era omu ku basuubuzi n'akawangula ne bamukwasa boodabooda ye era olw'essanyu eringi ensonga eno agyogeddeko bw'ati. Biri buli lunaku kuva ku Mande paka ku Sande kusasula 2,200 nga butuweza sente ezigula pikipiki empya $3,200 kukwata akalulu abatuta akalulu yabitwala. Ate bo bannamasindi batadde ebbula ly'emmere mu Uganda ku nsigo ezitalina mbala. Bino babyogeredde ku mukolo ogw'okutongoza ekkolero ly'ensigo ez'embala eriyitibwa Victoria Seeds eryagguddwawo mu disitulikiti eno era nga ligguddwawo minisita w'ebyobulimi Honorable Tracy Buchanayande. Akulira ekkolero lino Fiona Atim alabudde abalimi obutamala gagula nsigo buli we basanze. Oluvannyuma balambudde emisiri gy'ebirime eby'enjawulo. Tukuba omulanga abalimi bonna abagula ensigo bagula ensigo zaabwe okuva mu kampuni ezikakasiddwa ekitongole ky'obulimi. Ate abalabi ba Bukedde TV 8 abanyumirwa pulogulaamu ya Daawa bawangudde ebirabo eby'enjawulo okuva ku Katumwa Sports Center eya David Katumwa oluvannyuma lw'okuddamu ebibuuzo mu pulogulaamu Daawa ebeerawo buli Lwakutaano okuva ku ssaawa 1:30 okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeeze. Omumyuka w'akulira ebiweerezebwa ku mpewo za Bukedde TV Ronald Katumwa be bakwasizza abawanguzi ebirabo era abawagizi ne beeyama okusigala nga bawagira Bukedde TV, Bukedde olupapula ne Radio Bukedde 10.5 embuutikizi.